basigama mu biti ebyo ebimeka ebisatu naye nja kutandika na kiti ekinsasuza okubeera eruwero nga RDC kyekyabaki kyekyabebibanja lwe twali wano nabasomesa ow'ekibanja omutuufu afaanana atya era omuntu afuna atya ekiki abaaliwo omujjukira okubajjukiza nabagamba amakubo gali ameka omuntu mwayita okufuna ekiki omuntu oyo yayita erimu kwaga amakubo 4 n'atuula kibanja oyo pulezidenti yandagira omukuuma mukuumire ku ki yaluwa ofuna ekibanja ng'okiguze nga gw'okiguzeeko abadde nannyini ky'omuki kitegeeza wandiikira kansala ono ne yeetikka obuki mayize ndi mwerufu nemuga kansala nja kuddamu nja kukola ki mba ndowooza okuwandiika ne bassentebe b'ebyalo nabo ne bakola ki ne bagamba abantu bampandiikidde ku nsonga zeziki naye nga mpandiika ebbaluwa eyo nzije era ndowooza nkoze eki miitingi yaffe yasooka wano nasomesa ebintu bingi abaaliwo mujjukira kubanga bwe mbadde mwogera wano ensonga yammwe ngikutuddemu ebitundu ebi ndabye ab'ettaka abalina ebyapa ekyo kitundu kimu nendaba mmwe ab'ebibanja olunene ekiwandiiko kyekyabitandika ndabye olutalo oluki olunene wano nenduwuliriza nembatunulira nembasaasira lwaki mbasaasidde nti tutabisa ebintu biki because wemba ndi wakibanja olutalo lw'ettaka ndwagazaki oli mumpulirize nze sazze kwogera bibanyumira nazze babuulira biki bituufu era nze soogera binyuma njogera biki because nze ndi wakibanja nekkuba erindeeta ku kibanja kyange ndibabuulidde ekibanja ekikyawula ku kyakinnewaakyo luwanyi nze akwata ku luwanyi yaba omuki ekindetera okugamba nti siteera ye mutuufu oba kalyamu nga nze ndi wakibanja ki oba mbitegedde bubi ngenda kutuukawo nze ndi wakiki entalo z'ab'ettaka tuzaagazaaki mumpulirize manyi baabonoonye edda mayindi wamba wulidde wano nga muga gundi ye mutuufu gundi ye mutuufu ffe tuli bakiki akwata ku lwanyi lwaffe ye muki imulabe ani agaba ettaka era ani asalawo nti nannyini ttaka ye gundi siwe wakulwa asooka eba kooti tukwatagana asooka ebaki RDC tagaba ttaka kankibaguli era tasalawo nti ono yeki kooti erina obuyinza obwo mu mateeka ga Uganda okugamba nti bwabi enannyiniwa mukawulira omulala aba Ministry ya Lands Commissioner ali ni charge of land ki registration kakati era lulina bagamba nti bano abalwanira ettaka bakalyango basiteera babeere mu makooti gaffe gaabwe ffe batuleke ku biki siwe waawo kyekyo lwaki we mbadde ntandika mbatemedde ti ndabye ab'ebibanja ndabye ab'ettaka nendaba n'abakulu baki simanyi oba ntandise okubyogera nga we mbyogedde ffe ab'ebibanja luwanyi lwaffe alukwatako ye muki ne ssaabalwanyi w'ab'ebibanja ye RDC
mukitegedde gwe bwakwata ku lwanyi lwe simukola ki seetaaga kusaako kooti okujja okutaasa akutte ku ki nga bakutte ku lwanyi lwe bano beewaabira maki kooti kyeyogedde abamu tetukiinaako kyakusalawo kubanga eba ekikoze eki gwe kinyize ate ojulira bujulizi mu kooti ekola ki tukwataga okole ki ojulire bama n'ogikuba naye olugendo lunene okyalukola ki kakati RPC bwakifuna pulezidenti yamulagira kiweereze DPC ne DPC n'amulagira nti bw'okifuna kitwale ewaani ewa RDC muwulira kitwale ewaani tekinateekebwa muki kati ate ne RDC n'amulagira nti okukissa mu nkola tosalawo bwomu yita olukiiko lwo olw'ebyokwerinda olwa disitulikiti y'e Luweero mulira olugendo olwo lwe bayita district security committee chairman Kamakwogera yenze w'olukiiko olwo omuwandiisi waalwo ye Diso njagadde nkirweko mu kitegeere nti si byangu nnyo omuwandiisi w'olukiiko olwo ye Diso chairman w'erosi 5 member Kao chief administrative officer akulira abakozi mu district naye ki chief magistrate omulamuzi naye member omuwaabi wa government RSA naye ki DPC naye member omupoliisi akulira okunoonyereza emisango omenyi bw'amateeka CID naye ki crime intelligence officer n'abantu bange bakole ki mubaveemu entalo zammwe muzitwalewa mukuluma kooti kooti neeyogera byeyogedde kati nkomyewo wano kwogera ku kiwandiiko ekyo eky'ennaku emmeka ekyenda ekitiisatiisa abo abansasuza obbakuuma awe wali ki omulamwa nnaku mmeka kati wuliriza bulungi kooti bwekola okusalawo nti bwabye ye mutuufu kyoba Sitera ye mutuufu oba Kalyango ye mutuufu eba nsalawo yaki naye okussa ekiragiro kyayo mu nkola kiyita miki awo enjagala muwulirize obulungi baleme bakola ki esazeewo nti gundi ye muki naye okussa ebiragiro byayo mu nkola nga kooti emaze obbiragira biyita miki bitendera President yawandika ne instrument namba ng'atulagira engeri gye tunassanga ebiragiro by'amakooti mu nkola naddala nga bikwata ku mataka simanyi oba mwabiwulirako myaka ng'ebiri emabega n'atulagira nti ebiragiro ebyo mubigoberere era bye nazo babuulira mubikole ki mubitegeere baleme bayita kulitakola ki President yagamba bw'ati ate muwandiike nassaako ne siginicha ye nti kooti bw'emala okusalawo nti gundi ave ku ttaka ekiragiro ekyo tekirina kuteekebwa butereevu mu nkola wadde kooti eba ekikoze eki n'alagira oyo akifunye akitwale ewa director wa legal mu Uganda Police Force akulira ebyamateeka mu poliisi yaki gyatandikira n'agenda amuga nti nawangudde omusango kooti yalagidde abantu bano bave ku ttaka lyawa ly'eŋŋanju omupoliisi oyo akulira ebyamateeka mu poliisi awandiikira regional police commander owa Savannah kino ekiruma n'ogikuba naye olugendo lunene okyalukola ki kakati RPC bwakifuna President yamulagira kiweereze DPC
ne DPC n'amulagira nti bw'okifuna kitwale ewaani ewa RDC. Muwulira, kitwale ewaani tekinateekebwa muki. Kati ate ne RDC n'amulagira nti okukissa mu nkola tosalawo bw'omu, yita olukiiko lwo olw'ebyokwerinda olwa disitulikiti y'e Luweero. Muwulira olugendo olwo lwe bakya District Security Committee. Chairman Kamakwogera yenze w'olukiiko olwo. Omuwandiisi waalwo ye Diso. Njagadde nkirweko mu kitegeere nti si byangu nnyo. Omuwandiisi w'olukiiko olwo ye Diso. Chairman w'Erosi 5 member. Kao Chief Administrative Officer akulira abakozi mu district. Naye ki? Chief Magistrate omulamuzi naye member. Omuwaabi wa government RSA naye ki? DPC naye member. Omupoliisi akulira okunoonyereza emisango umenyi bw'amateeka CID naye ki? Crime Intelligence Officer. Tulyoke tuteeke mu nkola ekiki? Alo? Tuli safe tetuli? Akitegedde kikubira engalo. Yetuli? Yengeri gye tussa mu nkola ebiragiro byaki? Ya kooti. Kiki mbasaba? Ettaka lyajjamu ebyobufuzi. Lirimu ki? Ettaka lirina politics waalyo. Akikyusa n'akitunda ng'ekitwala mmwe mwenna. Wulira. Kyenavudde mbagamba nti mutunuulire empanyiizo. Bwe wali okula ekibanja okiramuza wakiyimirirako buki? Temulwana entalo z'abantu abaki? Abalala. Wakikula bw'omu kibanja kyo gwerinda akikwatako abakuyamba gavumenti weeri ejja kukola ki? N'abakulembeze weebali abamu bakyali balungi bakyasobola okukola ki? Esi ya pulezidenti waliwo bannamateeka abataka mwenna mbalamusizza nnyo. Mwebale kwebeereramu. Erinnya lyange nze Kaweesa Muhammad. Nze kansala akiikirira omuluka guno ku Ggombolola. Nawuliriza nnyo ssebo w'ekitiibwa RDC Ssentebe mukama wange wa LC1 Nyanjo ng'agamba tyasinze okutabula ebintu ye Kaweesa Muhammad kansala. Ssentebe njagala kutegeeza mukama wange. Nze sikola bya bufuzi. Era nze bwe namala okulayira nabagamba sigenda kukola byaki? Ngenda kuyimirira naki? Ogwo gwe mulamase omukama wange oba tokimanyi gwe ndiko. Nze abatuuze bano tewali gwe nayita nga bamaze okuweebwa ebibaluwa. Abatuuze bajja ewange nga bankubira omulanga si weewaawo? Kaakati nze ng'omukulembeze yalondebwa abantu osuubidde kukola ki? Era nabagamba temutwalira amateeka mu ngalo. Ne mbagamba muwandike ekiwandiiko nga muteekamu okwemulugunya kwammwe kitwale wa mukama waffe RDC. Ssebo w'ekitiibwa RDC saakireeta. Kaakati njagala kutegeeza mukama wange RDC obuzibu bwe tusanga mu bitundu bino bye tuweererezaamu bya bufuzi. Tulemeddwa okumanya omulamwa pulezidenti w'eggwanga gwayimiriddeko n'abakulembeze abalondebwa ogw'okuyamba abantu. Tuli mu kukola bya bufuzi buli kaseera. Nze omuntu eyalondebwa abantu Ssebo RDC sina police station gye saawangula. Newankubadde nali ku kadi ya NUP eggwanga lifugibwa NRM. Bassebo waliwo wa NRM gwe nsosola? Lwaki gwe ssentebe wa NRM osalawo okusosola Kaweesa olw'obuweereza? Tetujja kuyamba ggwanga na kununula ggwanga nga tukola ebintu ebifaanagana bwe bityo. Njagala kutegeeza
abatuuze nti bwe mwantuusaako ensonga nabagamba ngenda wa RDC era ne mbagamba nti tewali ayinza kubagoba ku bibanja byammwe okuleka nga RDC ayogedde nja kukkaanya naye. Bwe natuuka wa mukama wange yaŋŋamba muyite olukiiko ngenda kujja nnyonnyola ki. Era ssebo taata njagala kwebaza okujja okunnyonnyola abatuuze. Ssentebe LC1 ssebo bw'obanga oggulawo olukiiko n'oyita ssentebe LC2 oba kansala omwagala oba tomwagala muwa obuvunaanyizibwa yaba akyazizza abakulu. Kakati gwe bw'oyita ssentebe LC3 n'ayogera oba otyobodde obuweereza bw'eggwanga. Ssebo ffe tuli batendeke mu bukulembeze ate ne mukama wange LC3 chairman naye n'akwata omuzindaalo n'ayogera ng'akimanyi ddala bulungi ti kansala amukiikira mu kitundu waali. So nsaba tutereeze empeereza y'emirimu eggwanga litambule bulungi. Njagala kwebaza nnyo ssebo